Mu kibuga Iganga okulonda kugenze bulungi ng'ebimu ku byalo byetuuseeko okuli Kasokoso, Nabidonga proper, Nabidonga B ne Nabidonga prisons kugenze bulungi. Okuvuganya ekifo ky'omukyala kubadde wakati wa Sauda Kauma ne Mariam Seifi ate eky'abasajja. Okuvuganya kubadde wakati wa Abudu Toto Nomba Kapita Mugema Panado. Afunyewo obululu 32 Kauma Sauda alibaawo afunye obululu 3 na kalala. Abalonzi bagenze mu bifo ebyenjawulo aw'okulondera ng'ebifo ebibaddeko abantu abangi badde bavayo ne banoonya wali abatonotono basobole okulonda. Abawagizi b'omubaka Panado beemulugunyiza nga balonzi abamu batabadde abatuuze ba mu kitundu ate abalala babadde baana bato. Ebimu ku bibadde byakalangirirwa bibadde biraga nti Abudu Toto yakyali waggulu ku mubaka Panado ate abakyala Sauda Kauma abadde akyasinga ku banne. Okulonda kuyise ku byalo bibiri mu kibuga Iganga okuli Igamba ne Walugogo. Abadde akuliddemu okulondesa ku kyalo Iganga agambye nti okulonda okuyiika kuvudde kwamu ku basirikale kubbibwako mundu mu kavuyo. Kyokka abalonzi ku kyalo kino balumiriza omulondesa ono okubakandaliza ng'alinga alina ekigendererwa. Yabala bindi yagandika bindi era yabanga iso kwere tamazeyo bantu yakomekereza okale omulondesa sekuleta kutabula tabula wano peka nsano yakyali kolaki kyali kwenda emuntu etukemaku emuntu abayigadinga oyo kuba we mundu ajja akobati mukomegano ng'abantu bakakola ki yena yajja kutyewe mundu peka mukavuya atumani mundu yakoze ki yebuliye so omwami ono asinze kuba ku buzibu oyo. Ate ku kyalo Wagogo